kubanga wagana okumpositinga lwe nalina ekivulu nkumegedde ennyimba ze nayimba ez'enkyukakyuka kale yadde nkudite kunyumira wagwana okwatayo temunkuba obucupa omuzinireko wagana okwatayo Ssebaagulanye omuzinireko wagana okwatayo Team People Power temunkuba obucupa omuzinireyo wagana okwata ebigezo oluzinireko ogamba abantu bagende bampagire olwaleero oli mukunkolakolamu obuntu nze atalyanga yadde ebitaano nga ne sente miliyoni 3 zonnangira kezo yazimpanga omuntu mu nsawo ye nga weerabidde n'okwerabira nti Uganda lwe yalina obwetaavu nga abantu bonna tebannasituka kubaako kye bawaayo neetikka akawunga saalina nnyo nenkajja ku Salama Road ku bigere nenkatwala ku Prime Minister's Office abantu bakalye mbanvaayo ne polisi ya Uganda nenkwata nensibira ku CPS nga banvunaana okutambula mu kibuga ku Kudi Beach Festival nalaba akafaananyi bakaziza Kabitex n'akampeereza nambuuza ate bakwatidde wali mugamba akafaananyi kadda bakakomezaawo leero nali mu COVID nga ntwalira abantu kawunga ofuna bulungi n'olw'ensonga eyo bannange tuyigenga okujjukira mu mitima okitegeera ku bingi byenkoze nzize nga mpooninga abantu ne mbagamba bw'omukwatako jja kiwulira okitegeera nzize nga mpa struggle njiwanika mu bbanga waggulu nzize nga ngattako nkumenyedde ennyimba z'enkubye wano bayimbi bangi bagenda ne wa president ne bamulimba evvako kubanga kati yafuuka mukulembeze takyagoba bantu ne bamulimba evvako n'abawa n'ebudropu kubanga bw'oba omwagala abaana abamubeerako bakugamba nti kati waali jangu ayaniriza abamanye ne baatamanye ne bagenda ne bamukwakulako dropu enkeera ne bagenda ne bayimba ku bivulu bwe baba bayimba ku bivulu bagamba abaana abakwata kamera temukwata eno mukwata eri awali abantu ewala ku tenti temukwata eno gye batulaba okitegeera muwagidde wano abayimbi ne mubaagala nga tayimbanga yadde luyimba n'olumu oluwagira enkyukakyuka ne mubazinirako nze kubeetinga nti ne mu pate yaffe teri muntu ansinga nnyimba za nkyukakyuka mu pate yaffe yonna mu bayimbi teri muntu asinga nnyimba za nkyukakyuka mpozi nalabye saa ennaku zino yakitandise nkugambye nyina oluyimba temunkuba obucupa lumu nyina Ssebaagulanye 2 nfuna bulungi nyina Nalumansi 3 nyina oluyimba nzeerabidde mwana na nnyingi nyina oluyimba nyina Ssebaagulanye Nalumansi temunkuba obucupa nnyingi bannange omusolo ezo zonna ennyimba zonna mbadde nga nsukuma otegeera mbadde nga nkasuka n'olw'ensonga eyo bamikwano ensi bwetyo ensi yo bwetyo but regardless we move tulina kusigala nga tutambula naye mu byonna nze bwe nvayo nekugamba nti kojja wange Kamiliyoni mwagala nnyo njagala mubeere emikwano emirungi enkwe n'obutajjukira abantu bakuyambye n'obwerabize be baana baliwo baawano olw'okuba kojja wange Kamiliyoni ali mu nsi ye nojja n'ombuuza nti ku gundi n'egundi ogwawa nga tojjidde mu statement ya byabufuzi era bw'oba ojjidde mu statement ya byabufuzi nkugambirawo nti ngweno Kamiliyoni oyo lwaki bw'ojja n'ombuuza nti ku Kamiliyoni n'egundi ogwawa nkuddamu nti Kamiliyoni ojja kumbuuza nti lwaki Kamiliyoni kubanga tojjidde mu perception ya byabufuzi otegeera Kamiliyoni ennyonyi y'ejjuba omulundi gwe nasooka okulinnya ennyonyi yaleka Melody backup we kubanga Melody tikiti ye yali emaze okufuluma tuli mu kwabya olumbe lwa AK47 DJ Black Sulaiman Kalisa nkubira aŋŋamba oli wa Munamasaka kojjaawo ali wano akwetaaga nsituka ngende wa muzeyi Mayanja Seguku ekiro
kujja wange musanga mu tent kamiliyoni otegeera kujja wange ngamba lunnabe kyekiriwo nga mwakojja mwendi otegeera tunyumya emboozi promoter kwe kumukubira ndaba promoter w'ejjuba ng'amukubirangamo nga beetegekaawo otegeera beetegekaawo balinnya ennyonyi enkya ku makya kwe kukuba kojja wange akamane mwana kojja sirinyanga ku nnyonyi Kamiliyoni agamba okakasa nangamba oluyimba lwagenda ogule motoka tewalulinnya mu nnyonyi nti kojja saalinya ku nnyonyi yenna n'atuuka n'atunula bw'ati nagamba mwana gwe kuliyimba lwagenda ogule motoka tewalinnya nnyonyi nemugamba tewalinnya saalinya nnyonyi n'akubira promoter direct Hashiru abajjuba mumumanyi promoter Hashiru ye yali atuleese n'amugamba kakati ekiriwo sala tikiti obudde nga tebunnakya oteekeko liri pazo kakuweereze passport kati Melody vaako Melody ekutambuzizza onaagenda olulala n'ateeka Melody ku nnyonyi Melody n'akola kinaasigala kati gwe ng'ojja oŋŋamba nti nve ku kamiliyoni olw'endowoozazo nakuba oluyimba lw'ebigezo nali musiru oba nali mugezi mpa ntuuka ku bitaala bya ssaawa ya Queen nga nze ne Bobi Wine simusinkanangako muwulira buwulizi kuba abo abasajja abasatu abayimbi ba generation eno ojja n'okubayiti naye nga tobasinkanangako ku bitaala bya Queen awo we nali nga naakagula lawumu yange eyajja ngenda okuwulira essimu enkubirwa nti ani ono nga ngamba ssebo nze Bobi Wine nagamba bakyali bange nasanyuka nembaga waayi musirike nangamba muto wange weebale kale bannange baaba wakubya akayimba akalungi wano bakampulizaamu kalungi Bobi Wine tu palamenti bw'omala okutuuka mu palamenti lowooza nnyo ku muntu wo wansi obalabyeko nawe nga bali bubi nali musiru oba nali mugezi nangamba kanyumidde nnyo ne mugamba naye era nze kyova olaba nze nsabirawo ebintu awo wennyini we namukwatira ne mugamba naye mbadde njagala obeere mu vidiyo nangamba kati enkya tutandika kampeyini z'ekyaddondo osobola okkeera tushuutingemu awo tulabiseemu eggayaza ku kyaki Chairman Simbwa nga tufulumya obutebe tutandika annyonnyola abantu ebitali byakuyimba lwaki agenda mu parliament obutebe tubusombi ngamba Frank ajja weesettinge abantu abamuliko bonna nga bangamba weesettinge wano woyina okumukwatira nga nzannyira byanzannyira muki mu luyimba lwange kati govaayo otya ovaayo oti